ngenda kusoma ku ngeri gy'osobola okuzinamu omukazi gw'oludda okuzina oba gw'obadde oludda okulaba n'osobola okubeera nga omuleetera okuyaayaana okuba ng'omuddamu oba ng'ogiddiŋŋana lubeerera. Abantu abamu mugenda ne mwegatta n'abantu naye n'omala okwegatta n'omuntu oyo n'akulaga nti taddamu yadde kwagala kuddamu kulaba oba kwegatta naawe. Lwaki? Nti enzina y'ebambi. Abakyala ababeera ku kyeyo kubanga kaakati basisita baffe bangi oba abakyala bangi battanedde ekyeyo. Abamu babeera bafumbo, abamu bakwanibwa then ne mudeetinga and you meet up and then omuntu yenna gw'omanyi nti oludde nga teweegatta naye oba aludde okwegatta doesn't matter amaze ebbanga ki naye ng'aludde. Bw'oba omuzina si enzina y'emu gy'ogenda okumuzina ng'omuntu gw'obadde weegatta naye oba gw'obadde olaba buli lunaku oba abadde yeegatta n'abantu aba bulijjo. Omukazi muzina akuyaayaanira abeere ng'ayoya ggwe wekka alobooza ggwe wekka. Namba emu kino ndikibagamba nga mutegeke. Omukyala osobola okumutegeka ate n'ekirala bayiza nga sinabagenda kumutegeka. Obuzibu bwe tuyina nti mmwe abakwana abo abaana bankuba kyeyo ogenda n'okwana omwana n'otandika okumulaga nti gwe era nze ne nkukwatako era ebino ebintu by'okwesomaasoma ebyabavubuka bye mukola ebyekyana ekito temubisomaasoma. Ky'omanyi nti tokisobola kireke tokyewagiramu kubanga ojja kutuuka eyo omuwala abeere disappointed akusooze ogaye kati ansooleza kyagaye kale mulabe aneeyambuzaamu engoye naawe ng'ogigisaamu engoye ng'otandika okunkwatira ng'ondekaawo. Teri kintu kinyiiza mukyala ng'ekyo. So bw'oba onaamuzina sooka okakase nti nno teweesomaasoma bitaliiyo unless amaanyi go geewulira. Bw'omala ekyo weetereze ng'omusajja weerongooseeko. Tomuwa kintu kyonna kyonna kigenda mu disappointinga. Of course omuntu oyo aba akuyaayaanira aba awulira akwesunga so tomu disappointinga with anything. Ekisooka sala kubiza ekikutwala ng'olina ebiza ng'olinganga agamba nti nno nti olina by'olunda moyo ensiko kiki ofa kinensi. Sala ebiza weppepette oba kolako kye tuyita grooming weetegeke nga weetegekera mukyala gw'ogenda kuzina. Bw'omaliriza okukula ekyo ng'omaze okwetegeka kyogere ku ngeri gye tugenda omukwatamu nga tumutuuseeko. Tandika mpola mpola topapa. Abalala mujja n'amaddu. Ekyo teri kintu kigenda kutta appetite oba kigenda kutamisa mukazi nga kumuletako maddu. Ojja wenna ogwera n'owulira olinga afa ojja oyingira buyingiza ate olumala nno gisino ogizinira mmeka. Ogiziniramu eddakiika mpaawo zaaga ng'ogwa wali ng'otandika kubolooga ng'ate olowooza amaanyi okyayina nga toyina. So teweetaaga maanyi mangi. Mpola mpola okitegeera. Topakuka omuntu oyagala mulya mangu osumuludde omusipi mangu ogyeyo omukira nti gwe oba wayimye edda omanyi mmwe obuntu bwammwe bukyaginga olugira okuba bukubi ntoni ne kakyaginga ate ekitali ku mukyala. So muwe ka romance kali akaalagirwa. Ninako kuno vidiyo nga mbasomesa ebifo w'okwata omukyala n'ayima. Muyise engalo buli wamu w'osobola okumuyisa engalo. Muweeweete naye agambe kyekyo ate tokimalirako obudde bungi. Abalala muweeweete omuntu dakiika 4-3 okyali ku ekyo nedda dakiika 15 zimala then ne tutandika okumutiizinga mpola. Mutiizinge ogujjayo n'ogunyeenyaamu bwoti omala n'omulaga nti ate nedda. Mukwate omwebase bulungi kya bugazi oggyeyo omukira oguteeke wakati mu bisambi nabalaga engeri gye tubeeramu. Ogwo omukira abantu abamu bakomplainingako okubafumita. Guteeke mu kisambi otandike okumuyonka amabeere ago nga bw'ozannyisa ennywanto zaago. Zannyisa ennywanto z'amabeere tandika okuganyiganyigamuko mpola. Omukyala muweeweete atuuke okukwesabira okubeera ng'omuyingiza omukira. Abamu oluusi bagusaba yes nga tebanaba na kutuuka naye ekyo akikola kubanga by'oba omukola biba tebinyuma. Kiri 2 ways. Waliwo omukyala okubeera ng'atuuse ng'awulira ayidde awedde awulira ayagala mukira kakkana ekimuwujja omuyimo nga gumuli bubi naye waliwo agwesabira agayingira buyingizi nga ye alinga ayagala yingira kiggwe. Ebyo ebibiri mulina okubyawula. Aba ayagala oyingire kiggwe. So omukyala muweeweete okakase nti etobye bulungi. Bw'emala okutoba kati gusonseke. Gukwate ogusonseke otandike okumuzina mpola guyingize nga bw'ogufulumya guyingize mpola topakuka.
Lwaki nkugambye nti tomupakukirako? Omuntu waba aludde okwezina afunda. Kati omukyala yenna bw'aba afunze kati gwe bw'ojja n'ekibuli oba n'amaanyi ebintu tebigenda munyumira, wallahi bigenda muluma. Abeera ng'omuntu gw'ojjako embuzi. Tolinza kugamba nti oli kujjako mbuzi muntu naye nga omufumita byaki byamaanyi mukiba tekiggwa, biba bigenda kumuluma. Kati ate bwe biba bigenda muluma kitegeeza tagenda kukola ki kubeera ng'abinyumirwa, bigenda kumutama. So kaakati tugenda tandika mpola mpola ng'oli omuntu omukugu bw'obeera mpola simanyi munfuna gujjeeyo ddamu muweeweeteko munywegereko. Bayiza omuyige n'okuweeweeta omukazi okunuuna omukazi ku mimwa nga bw'omuzina. Muzina bw'omunuuna ku mimwa, omuzina bw'omunuuna ku mimwa, eno bw'oyonka ku bbeere, eno bw'omuzina mulina okuyiga okufunya omugongo n'okuweta okukyusa ekiwato. Ebyo si byabakyala ffekka nti ffe ababikola. Omwami yenna yatendeka ng'oyiseeko ewasenga Faith obeera mukugu mu nsonga z'ekisenge. Okitegeera? Bw'omaliriza okukola ekyo kati tofiira ku sitayiro emu ate anti munnange mmanyi missionary. Genda oyige sitayiro, genda ku Google ku mutimbagano ojja zisangayo, ku YouTube suubira nti ojja zisangayo. Ezo tujja zisomako obusomi nga tuzoogera bwogezi. Kizibu zisangayo. Nga bazikuteereddeyo nga bifaananyi. Era mu abansaba ebifaananyi ojja mu inbox YouTube ebijjayo ediriitinga video. Naddala ate nze ensi gye ndimu okuuploadinga video ng'eyo bagidiriitinga sinnaba na kubaako wentuuse. So kati kyusaamu ku busitayiro. Tegeka busitayiro bwo nga buli comfortable naye ng'ate bunyuma. Like tebwetaaga styles simanya mbu tukole bridge, simanya tukole cross, simanya tukole biki. Styles z'omanyi nti nno nkambwe mukko zeetaaga amaanyi mangi tuziveeko. We are going to be gentle but very serious. Gentle but tugenda kumuleka nga tumuwandiiseemu erinnya lyo mu mutwe gwe. Nga bw'asirikira bw'ati n'aseka agamba naye bannange ekyana kipita kyankozeeko omukolo. Naye bannange Obedi kye yankoze. Nga ggwe gwalobooza ng'abeerawo n'aseka yekka. Naye ng'aseka biki? Ng'awulira wamukozeeko omukolo. So tugenda kyusa mu styles osobola okukyusa, osobola okulondayo styles zo nga 3-4. Tugenda kulonda ka missionary ako kamateeka kuba ke tugenda otandikiramu. Omubiri bwe gutandika okubeera comfortable naffe oba omukyala bw'atandika okubeera comfortable naffe tujja kukyusa. So tugenda kulondayo ka missionary tukateeke wali. Tugenda kulondayo kakajiiko tukateeke wali. Tugenda kulondayo kaddogi tukateeke wali. Bw'abanga ali comfortable nako, of course tugenda kumanya until ng'omugambe tugire. Naye nabagamba omukyala bw'omugamba nti tukole kabuzi n'akulaga nti ali comfortable nayo, osobola okukyusaamu n'obeera ng'okola nkiyite ntya classic nti yeebaka bw'ati bulungi nnyo wansi ku mufaliso. Naye like abeera nga akunaamiriza ku mufaliso nga tasimbye maviivi gano nti tatadde mikono nti yeewanirye. Emikono agyebasa bulungi nnyo wansi ku mufaliso n'akalevu nga kali wansi n'ekifuba kino. Then n'agiramu bw'ati. Kati gwe n'obeera nga abendinga n'ojja n'omusabulira awo. Kajiiko abatamanyi bagikola mwebaka nga mutunudde ku sayidi emu era nawe n'omusabulira awo. Missionary oyo nabagamba erimu ebika eby'enjawulo. Sigala yeeyo nti missionary naye ng'eri upgraded. Tukyusaamu tetubeera ku nkola eri enkadde. So ojja kwesanga ng'omuntu kyekyo buli kimu wali wansi kiri kiriya nga ate bw'oba ogwa ku bakuli well and good kimukolere nga saapa. Omusino togusuulirira, enfuli zirabirire. Gezaako okubeera ng'okitegeera nga buli kimu kiri kiriya. Banaye musule bulungi, Omukama bankuumire, mbaagala nnyo bantu bange temujjanga okwo. Mubeere bulungi abandabye ku makya, mbaagaliza olunaku olulungi, abandabye ekiro musule bulungi. Ate mmwe abandabye nga mubeere bulungi, mbaagala nnyo temujjanga okwo. Bye. Temwerabira subscribinga, kulikinga no commentinga. Abasharinga mukola yeah.